ogamba otya sibina kyena bwenti kalankala bikengedde kaleke kengedde twandikasizza tokanika kaleke kajja kweyasa kokka osiibye eyo nange nensiiba wano ale wandisiibyewa obulamu bubadde bugamba butya leero ono tekubadde na buzibu omanyi ebintu by'ekibuga byakuyiriba kasita okomyewo nange mbadde wano omutwe gutambula gulowooza nendowona ekintu kyenfunyeko ekirowoozo kintu ki kale okuva luli nafunamu okwekengera ku mwana kye yali akoze luli enfunamu okutya natya nno mukwano lwakuba mbadde neegumyagumya ngaera omuntu osobola okutya naye nze ezo ensonga naye mayitwazisomera omwana ekintu kyeyakola kinene nnyo kati mbeerawo mu kutya ne ŋŋamba talimpa obutwa olulala osobola obutaleeta leero ngalo n'aleeta obutwa kati nga nina ekirowoozo ekigamba nga nsaba oba tufuneyo ku mukozi abeerewo ng'atuyambako kale n'ekyo tuba tukidifendinze nga takyayinza kukola ki aba tasobola buleeta esi ensonga twazoogerako muzoogerako tuzisolovinzi naye era kali tekabulamu omwana yakola ekintu kinene n'engalo ze kati ate wuuyo sengaawe yafugenze ayinza okuddayo n'amuwa amagezi olaba bwanzitira obwereere so nga ate oyo omukazi yagenda simulina akolesa twandikafuddeyo omuntu ne bakolera wamu kale naffe okubeerawo kale nze obulamu bwange okubeera ku safe side nga si yeyekka aliwo nze sikkiriziganya kyamukozi mukwano tomutya emirimu egiba gityagisobola naye akuwa n'emirimu egimu n'atagikola nedda kale nze nnyinza olowooza nti okiganyirwa kuba nti olimu ekikangabwa kya muganda we yakoze naye ate oli tujja ba tetulina bwe tumuyita kasita olidde okitegedde oli tetulina bwe tumuyita oli gwe mbadde naye muganda wa niye abadde afuga embezi anti obuzibu bye bwe yakola obufumbo bwaffe kati wakajjawo oli atozaawo mulamu mukwano ono talina bw'atuyita wakola bye tutayagala ng'atuviira tumuleese kukola agenda kuba asasulwa kigeza alina kukola bye tukola ki bye twagala naye nedda kozi naye naawe mukwano ate awo kati olinganga ayagala nfe kubanga oba nkikugambe nti asikitegeera nakitegeera naye nze bwe tuba tulemeddwa nga nze ngenda sigenda kutubeera na muntu mutemu waka kati omukozi just mukozi nekyo kisobola okutwala omukozi aba agenda kundifendingako ku bulamu bwange kubanga tasobola bombi tebasobola kugula kirowoozo nti tumutte nedda era wabeerako agamba munne nti nedda letukikola mukwano olabanga kaakaana akato naye kakulu gwe wenyini wangamba kaweza emyaka ameka alimu 2 tegeeza asobola bwe yakozeseza engalo zayagala okunzita nga neebasa n'obutwa asobola jjukira senga waako yafulumye yavudde wano nga tanjagalirako ddala nga simanyi na kye nnamukola asobola okuddeyo n'akatuma n'akawa amagezi kakazi kattu kale nako ne kakola ensobi mu butamanyi ze mbadde nsaba tumufunireko omuntu kale amuyambengako okusinga ye abeere mu ffumbiro gwe tuleeta alina kukola kitwagala si kukola byayagala bwe bimulemera ne waba amazewo olunaku olwo atuviire kuba ayize kukola sente tugenda kuba tuzimuwa bwe batasobola kukola bye twagala get out ng'atuviira kale naye ozikiriza webale mukwano
Kyenva nkwagala. Joka wanna. Kati wadde utazino kwekyanga mukimanyisi. Nze ndeka obulamu bwange mbwagala. Naye otya okufa. Ye ntya. Ate gwe kano okola ki? Wamma tuulira. Okola ki? Eno esaawa ogipaakinga olagawo? Ng'otuviira olagawo? Kyuka ndawe? Kyuka? Nfudde nze. Nfudde kaayiga ddala okwetunda kano. Mami siri malaya. Ennyambala y'abamalaaya. Obadde opakinze genda mwetunda endoza n'essengaawo. Era ennyambala y'abamalaaya. Mami nze mbadde ntambula nviirewo wanne waka kubanga wakola kiwanneetama tolina kyonjagalako wadde n'ekitama. Sirina kyenkwagalako naye ate neetaaga obeereko. Tokyalina gy'oyinza genda okubalawagana ffe. Nkwagalawo wano. Kale yadde ondabikira bubi wanziza emmeeme naye mpulira nkwetaaga obeerewo. Ojja kubeerawo. Tokyalina gy'olaga. Kati badde otambula ogende nga tetumanyi nga ne taata wo tamanyi. Taata wo akimanyiko? Ndaba naye tanjagala. Ajja kukwagala lwampaka. Eno enju tolina gifuluma mukyala. Ogenda gibeeramu. Bakitegedde bulungi? Kale ezo engoye embala emwezi zonna oziyiwa eri nkomawo kuno nansawo eyo kuba erabika yeekuwaga. Ziteekeyo nzija. Wamma kanzija. Soko ojja wamma. Jangu. Kakati akaana kali okalabye? Kalina buli mpisa embi eyo gy'owulira ey'okunsimu. Kyebika emize gy'abantu nga 10 bagiteeka mu kaana katya? Kandi bakakusinga n'obukulu ng'okasinga mubiri naye ng'obukadde kakola ki? Kakusinga. Tokeeteekako kola ki? Kola gyakuleeta. Nga bw'okyogedde bw'otyo ng'okiggumiza bw'oba okikola. Saagala mbasange mu bukuukuulu. Akaana kabi akokola bakalogo kabbi katemu. Ebira sijja bikunyumiza naye nkubuuliddeko ebyo weedifendingeko obeereko ne byokola. Okiwulidde? Obiwulidde bulungi? Mpozzi n'ekirala waŋŋambye egwani gwe Ana? Ekirala nze ekyenkya nkiriira mu budde. Okiwulidde? Nekyemisana kya mu budde. Omwami wange kusinga ekyenkya ekyava ewaka ng'akiridde. Tegeeza ngenda ova mu kisenge ng'ekyenkya kikoze ki? Tebasaavinga mwami wange nga wendi. Ate tebamwesinisizaako mannyo. Byenjogera biwulira bulungi? Mpozzi n'ekirala buyonjo. Wazzeemuko n'engoye ennyimpi? Nedda.
Awo kikoze bulungi abantu bambalirawo ngoye nnyimpi. Kwanza bambala engoye nnyimpi mbayita bamalaya. Era bw'oba nga weetunda oyogererawo n'ogenda nga bukyali. Ompulidde bulungi nnyabo? Mpulidde. Kale ddayo weebake. Ebisigadde tunaabyogera enkya. Ana? Anyesewa. Jangu. Oyinayo ku kyayi? Yesewa muyi. Leterako. Good gift. Lwaki otunula ng'omunaku ennyo? Wino tunange yafiirwa abantu zadde bonna n'obamalawo siriiwo. Dadi ekindeetera ekyo wano sikyalinawo mulimu gwonna ate era sikyalinawo mirembe. Kati ekituufu kyoyagala kyekiru. Wali obeerawo wekka ng'emirimu togisobola gimalawo. Kati ate bakuleetedde akuyambako mbu ate sikyakola. Mirembe ki gy'oyagala? Naye Dadi, wansuubiza nti nno tugenda kukola ki? Ogenda kuntwala mu ssomero. Lwaki wiiki nsaba ontwale? Bwandagira. Sekakalo kakyako. Gwenkolera pulogulaamu. Dadi, nsaba wiiki ejja obinkolere. Tonkolera pulogulaamu. Beeramu amagezi. Otandise okuleeta embeera za ssenga we zabadde ng'alina. Kuba ekyangobeza ssenga we wano ez'embeera ez'ekisibo. Olowoleza abantu buli kimu nti gwe oli mu mbeera yakubonaabona. Mbeera ki gy'olimu ey'okubonaabona wano? Naye Dadi, jjukiramu emabega okimanyi nti no tewali woodi. Nali ntya? Nnyabo gwe amanyi embeera zange ze nali ntya. Gifuti weetereeze. Ana mbadde nsaba ku mazzi. Nze kwatuma amazzi. Ana ngamba gwe nsaba ku mazzi g'okunywa. Kirali okoze mistake. Nze kuleetera amazzi g'okunywa. Era ngamba gwe omukozi wa wano wano tewaliwo omulala. Saagatuma mama. Naye nze okumpita omukozi nkitegedde nti ndi mukozi. Naye bandeeta bagamba abantu aba omukyala n'omwami kati sobola okuyimuka n'ogenda n'ogaleeta. Nange ndi boosi. Kabiri nyina ani gwobeera boosi we? Kyogamba simanyi ba boosi bange. No, si mu bubi. Naye nawe omanyi akadomola gye kali ak'amazzi osobola okuyimuka n'ogenda n'ogaleeta.
oli mulema tosobola genda n'oweereetera amazzi tomanyiiyo nkusitule olw'okuba onsinga obukulu oyagala kummanyiira olw'okuba ndi mukozi teekamuko ku kitiibwa kale nkusinga ku height naye nteekamu ku kitiibwa nga kusinga ku height kubanga nange nkuwa ekitiibwa nga gwe mukulu wange naye ate tosobola kuntuma amazzi naye gosobola kwereetera Ana badde nsala leka kungamba bigambo binnuma ku mutima era bigenda kundeetera stress. Neekya Katonda opaye wa mami ne dadi naye ojja kiraba. N'ebyo bibaddemu maama ozi baŋŋamba kankola kyentofaayo. Nakeebakiriza simanyanga kafuna olubuto tekakyayagala kukola mirimu kasiiba keebase sasidde n'omusajja akwagala ndaba ng'eyeetise ekizibu konna kampi bizibu yeeyoleka naye byo bino bizibu sasira gwe ne maama waakuzaala kikaye taatawo muwanvu musajja mugoggoofu naye gwe oli mumpi oba maama we ye mumpi Mukama Katonda n'akuwa eggi nga lya maaya n'ozaala akakoko akasiribiiti ino kabeere nga kano akakoko akanyirirako naye buno obwakonziba neegomba okulaba ku mami wo era nja kumulaba kakibe ki nja kumulaba